omuntu omu olonda mikwano gy'esatu ntukutwala kazinga ke tebawula oba mukazi oba musajja gwesalawo tijudi owangudde nga tukuwa omukisa olonda mikwano gy'emikisa naye bannange kati obaawo ntwalani naye nga tujire ku mpewo wabeera ku kidooyo nga tuvudde ku mwoleso olitire ku mpewo abaganda baffe saidi zeri soroti east nabo babadde mu by-election naku lwaleero akalondooza polling station bamaze okukabala nti wali bakalangira wali eri ewa gundi Simon yabakama ewa mukulu byabakama wali eri yalindidde okutuba oli ani awangudde saidi zeeyo kubanga tension zibadde z'amaanyi nnyo pressure ibadde y'amaanyi nnyo naye ng'era ng'ebagamba nti okuba kalulu kubeerako omuwanguzi nebawangudde tubuli awangudde nebawangudde ale bakuwangula tekitegeeza nti obulamu bukomye obulamu ba bulina okusigala nga butambula lwaki nedda kakati katutandike ne King Saha Manisulu omwami ono yakavaayo n'akyaza n'ayaniriza abagenyi birthday ya fresh kid yakoleddwa mu maka ge amaka amatiribona agatannaba kuggwa naye nga sofa gye tulaga tulabayo simanyi lwaki omanyi King Saha y'omu ku bayimbi abaludde nga tubamanyi nga abeekisiza King Saha nga kizibu okumanyawo waasula ebimukwatako nga womulaba eno nga azze ku stage awo wookoma nennaku zino simanyi awopeninzaaku nnyo ekayaniriza n'omukyala ngenda mumuleeta eka yaniriza nnyo ennaku zino kubanga amaka g'olaba ago yasazeewo nti buli muyimbi alina omukolo gw'omuyimbi yenna alina omukolo gw'oyagala okukola pate esemempya byonna byonna ewa Saha yazimbye kiki kino omanyi anti pulezidenti w'abayimbi kakati alinateekawo basembeza abamanyi nga beeroga bwe mbiwulira basembeza abamanyi ekisookera ddala ddala ffenna tulina okukikkiriza music is showbiz business emyaka giringa 3-4-5 King Saha abadde muyimbi wa kabi naye nga tali kumpi n'abantu it is until we yajja kuwawuma n'atandika okuba ng'akola ki ali omwo ndowooza olaba n'engeri kati ebivulu gye biringa alinga yali yasikamu nga yasigaliza mikolo nambaga yatwesonyiwa we yajja kuwuma nayeyongera ennyo mu bantu n'akuba akayimba ke mu ngeri ey'okusaaga zaakayo buli wamu it is oluyimba era watalutimbamu concert ajja kuba ki musiru byonna byonna munnaye abantu bawagira abantu batuwagira olw'ebintu bingi akuwagira nti avuga motoka ki alina nyumba kyakola ki oli ayinza oyo tumwana esente zaffe laba akayumba ebyo sibiganye naye King Saha kino kyatandise ekyokusembeza buli muyimbi nina kategende wa King Saha bani kamiliyoni we yakolanga ki nga yagala nnyo okulaga nti wano bwendi kenzo buli ki yatuyitanga ku yidi Judy ekintu ekyo ng'omuyimbi kiba kikuumiramu ki nalinda Eddie yawe ayiteyo omuyimbi omu babiri basatu mu nyumba ye byali birala bwe yasooka okusembeza mukama we Moses Matovu yavaayo atendereza mu ngeri eri hii mutoto mzuri sana omusajja yazimba ennyumba eriko theatre eriko swimming pool eriko helicopter we parking waggulu boza kyekya mugano ogenda mu palamenti kali akasozi okamanye kali akekireka wali eri nga ku SDA ati we yazimba ekyo kye bakozesanga okumukuba nti zino yazijjeewa kakati ng'alina okwongera okugikweka okitegedeyo ensonga z'endala kyalina okumanya n'ekirala era omuntu alaga kiragika omuntu alaga ekiragika kubanga oli waba apangisa nga era bapangisa lumu z'ebbiri ajja kutya okubasembeza kuba mugenda mugeya naye kati Saha ettaka kwatudde amaka gazimbye kati omugeeko ki era wogende navayo ng'otendereza tebatya bino byakugira nti abantu simanya abantu ababi abantu bazimba amayumba gaabwe ne bagakweka ne bakola ki Saha ebyo tabitya ati Saha anoonya ebintu bibiri for example abantu bagendanga ebweru nga bakweka wabanga ali serious nga yagalwa pulezidenti wa wuma alina okusembeza abantu balina mubeera kumpi ekyokubiri Saha kyenagamba sindi teyakola okugoba omwana ku stage tekikola mu lo ekyokubiri Saha ye nga Saha naye kenyininyini byalaga biri waafe okulagibwa biri waafe okulagibwagwajiwudde egyobuza buli muntu tusa wa Saha akunyumiza era gandi akasajja kalina kekoledde akasajja kalina ennyumba eyimiridde akasajja kalina ettaka oshegere kati wali agenda wa Saha
n'avayo ng'amugeya bavaayo batendereza naye tuddeko mu mayanja family emmotoka yaguza wagirabye nayo kati omubanja ki kakati nze ndifuna essanyu nga ku screen yoko ndabako ennyumba eya palaso aye azimba tonagasomolayoko Simon oli mukwano gwange waliwo omukazi bwe yabadde naye yamulabisizza mwanyi bino byetukola kikyo omukazi yamulikodinze nga yeebasa ali mukumuweweta kavidiyo tonakalaba yaziguddemu palaso yaziguddemu naye tezisinga za gulunedi ngaakyazirimu palaso yaziguddemu nnyo kuba omuzungu ali eri mama w'abaana gomanyi kyenakulabakale n'okuzimba amaka ago agamba yeterezezza eno kati ayagala kukola kintu kimu ye hijja agenda Mekka kimulemesa okugenda emeka ate abadde amaliriza bino naye Mekka bwe byetaaga ssente si byabwire naye olutalo wakati we ne bebekulu lukyagenda mu maaso ebitandise okufuluma tebinyuma King Saha side mbadde saagala ogendeyo Saha inawe yali aperforming oba Dubai n'emirundi ng'ebiri n'agamba nti bebekulu yazaala mu yaaya kyembadde saagala kwogera ekyo era bebekulu yasazeewo tayimba mu kivulu kiriko Saha n'obumwa tayimba ekintu ekirimu famire kiri sensitive nnyo yasangawo bakuba zaakayo abagamba mufulume oba temwagala ebbaala etali yenagamba yali azeeko wano oli anywera eri bwe yagamba omuzenzi jawo mujjeeko bamufulume ala anyiiga sawo big size nebakola bate nebabijjako ale wanyiiga besiriyasinga kale batandika kugirega keeki Kana webale omutima omulungi okwagala emijiji emito abantu bonna tubaagala abantu bonna bakwano baffe fetukolagana na buli muntu okujjako yaseeredde n'ava mu layini ey'amaanyi abasinga bagamba nti abayimbi bakubanye enkokolo okusinga ddala bano abaana bavaayo obuvi nga basenzeewo abalala baba tebaagala babayise ebyo byonna bibaamu naye consistency eyambako owaayi tuddeko mu bya zaakayo mpuliddeko wano ogamba oyagala sooka zaakayo kumani nkola mbalirira olwedde kati zaakayo ali waggulu ate zaakayo tali waggulu nti kinaye yasanganga obukyayi bungi eri omuntu ffenna gwe tukoze ki gwe tutunuulidde nga buli kintu ajjanga bw'ayagala yefuza akatale buli kintu akikola nga bw'asanze yeeyisa omunene yeekoze ekiso tetuvaayo ng'abantu twogereko buli muntu alinamu ebbala buli muntu alina mistake ze idea y'erinnya lya zaakayo livaawa natunuulira omulabe abeere nga ye Moses Zaakayo music wa bifu ono mu industry ayongera industry waggulu bagitta eyange no yali bbaluwa kubanga toyinza kubanga obifinga ate noteekako ssebo nogeddeko n'omukyala gwe bayita Grace Nakimera n'angamba nze pulezidenti wange gwenjagala afuge bamuyita Kinga Saha olowooza lwaki bano abayimbi abandi badde nga bawagira Sindi abayimba naye bakuteekamu obwesigwa olaba kati nga mwannyinaze Grace Nakimera naye nyini ayagala kulaba ku kipya ayagala ku bipya naye nyini ayinza oba taneesiga nnyo naye yandiyagadde alabe kyenyinza okuteeka ku mmeeza so naye ayagala kumpamu ku mukisa ogwo kale aye naye bebekulu is a family person ate kakati akozeyo omu ku legend beteekeddwa okubanga tuwa respect mu ndongo eno ayi personally ng'omuntu abadde mu ndongo eno ebintu bya bifu mbasagala kukolagana nabyo twagenze mukumulako badde njagala kubuulira engeri bebekulu gye yakyayamu kamiliyoni abaana be omanya bebekulu asapootinga nnyo abaana ba kamiliyoni bawuzi buli bagendanga okuwugga nga Uncle Moses Uncle bebekulu waali naye nga dadi taliiwo kati abaana batandikanga okuwangula ebirabo nga dadi agala okubateeka ku social media namugamba dadi togezaako tugenda okuwugga you are not there it is only Uncle Moses abeerawo kamiliyoni naga musajja ayagala ati abaana bange okusinga nze ayagala ati abaana bange okusinga nze abaana okuwugga okwo konna ng'ekisajja kibateekamu amaanyi
nekimugamba namutuuza namugamba omanyi nti kapito waffe atandikira mu nyumba nti ababaana abo we batandika okuwuga ojja kufuuka maneja kuba mwakafaanani nga nze omwana wange nfuuse maneja we nga woolaba obanga Pogba taata we waali maneja nga nze maneja w'omwana wange ebyokuyimba byagazaki abaana gende bawagire mu kuwuga abaana ba kamiliyoni bawuga mpaka kufuna ku university zisikola zisikala naye kami daddy don't put us there naye bebe kuli ogenda okulanga abawanisi kirungi kyakulabirako kyakuyigirako naye nga big size mulekeraawo okuzanyira ku famire ye mulekeraawo naye sobonawo ofunawo oyitawo olina okuyitawo saa tekamuyisaawo walayi kinenemu saa kyeyogedde bulijjo nze entalo zaabwe sizirinaako buzibu naye ekintu kya famire kinenemu. Yes. Kakati Tiwa Savage ali mu Uganda. Oyo si yazala wa Sindi. Yazala wa Sindi. Wabi ali ku Gondi, byali kuki. Ku Omare. Nazala wa Mukko. Lwaki yakikola? Yazala wa Mukko era badde simanyi nti anajja mu Uganda. Anyway. No, I think jebudeka naga kintu ekyo ekyaba Nigeria okuba nti nno ndowooza bafuusiza their second home. Bafuddewo bwabwe. Second home. Kubanga bwe tubala bubanji sufa bakajja mu bange tone nnyo and bayire omwezi gutandika guno wiiki eno tuyinayo Kiss Daniels tuyina aba Nigeria nga babiri era abajja omwezi ogw'omunaana naye aba Nigeria ku kino maybe kinyagadde ku kino nti okusinzira kwa testes balaga nti abayimbi baffe abawano bagenda kubawa omukisa n'obudde obumala okulaba nti basanyusa ki Bannayuganda because waliwo batera okuleeta abayimbi ne babanga kugamba buli kimu buli sape balimalidde ku oli ate nga mulimu n'embeera egamba nti ono bagenda muteekako ttiimu y'abakyala platform okusi bagenda giwa abakyala abayimbi abakyala so osubire Shiba Eleni Lukomayo omu kubagenda okubalaga Eleni Lukomayo omu kubagenda okubaawo kolaba ezo namusinzira because Eleni Lukoma agenda kuba se naawe twamuwulidde Eleni Lukoma yalina akayimba alina akayimba akatambula bakayita bya dadi bintu bya dadi ne Range Rover mu kimi ya Eleni Lukoma nange kiti mukulu gundi mukulu yali kozalija kaka tasoza kiwalinga kolabo Eleni Lukoma ne Tiwa Savage tukyali kola ku ya Diamond Platinums tuli ku ya Diamond omanyi buli togenda kulooza nti ojja kuzalawa buli kimu kale buuyo zalawa omukazi atayagala tiki Eleni Lukoma nti atyabulamu omanyi ebbanga lyakubidde genda olabe endongoyo omanyi kitegeeza okukola audio wa milioni 5 video ya milioni 25 omanyi mwefuula nti mutiti buuyo kale Eleni Lukoma atyabulamu nga wogambye atyabulamu olaba abakazi abatagaliza abakazi bannaabwe bano bebashiba enewe naye nga Martin Abanigeria abo balaba abo Abanigeria abo kakati bo bamanyi okwepromotinga mu Africa entertainment industry yaffe ekulira ku speed ya iririmbeza tuli second kubo kati abamu bamanyi okukwata waaye ndeetaamu eyo ne bajja nga bajjidde ku byaki tujja kola naddala bwangi baleeta mu comedy ne bano olaba ba upcoming okulaga nti bamaanyi akulaga nti nkuba Africa oba tokubye Uganda South Africa kakasada emabeka ko yaliko mugundi yakizo awaliza elimu na kwegamba kakasiza yengo omuntu takyali doubtable era nga ne music wanaiko namutegeera so aina singa alongs nyingi bagenda kwera na kulwenche bagenda kunyumirwa nnyo naye ebivulu by'ennaku zino babiseera abantu baba value sente buli munayi mitwalo 10 okuyingira nomene sente z'ennaku zino bakuwa emitwalo 10 noyingira mu supermarket nobeera kabeera ka black ate kajjudde kati enjawulo so ziyinza okuba nga figa zivuga nnyo naye ng'ate value yakyo wali eri era nga kyekyo bamyaze n'omwana we naye atuyambe tamusembeza kumpi ne Shira Gashumba ate lwaki tuwe tulabe Tiwa Savage nakulwakya akamala okuŋŋamba nti Gashumba y'omu ku boogera maketa Gulunedi waffe Gulunedi takyabwatuka kati bamubwatula bubwatuzi Gulunedi alina akayimba akatrendi nga bakayita picha kati bamubwatula bubwatuzi Gulunedi bambi Gulunedi alina akayimba bakayita picha
era bakoze dda ku duwe yaabwe Grenade ne ani ne Pinky erinya lya Nema kasita nakalaba akana kafuwa gundi wulira akakana kafuwa sisha omukka ne gufulumira mu matu mu nyindo nkulabe ku video nga kakute ekicupa kya gundi kya liva ya feno liva nze nali manyumira yakakana kate kadoma pinka hizo ake maase ajekuza timekana kane fresh kid because anti yo mulaba awe nyini wa balancing rawo zende mokumanya omwana muto omukyala juzi yajaguza birthday ye nagamba wezeze emyaka 18 si mwana muto na video zeze basindika nenda banga ate abantu bamulumba waliyo mwana muto afumbirwa mwakula omusajja bye yemboze yasooka okujja mawulire yes yali video shoot byali serious era nga bamulumba ne mama we omusajja jali n'omukolo ne bagulaga ebyaddala omukolo bagulaga oyo mwana oyo kati omulaba oyo awo agenda kubeera ebbanga lyonna ba omuziki nayali awo tagenda kuvaawo ekicupa kiraba kyakutte ekyo naye kasitajo kiwa mukozemu omulimu alina akayimba akapya awo nzikiriza kati mukuba alina akayimba wakwata ecupa eyo alina okubanga mukulu naye kakulunaye olunaku lweggulo omusango gwazzeemu aliwa oli naye ekisookera ddala bajajaz amaalo olina mangi bambi ddayo ku kintu ekyokubiri bajajaz ayagala kufuuka stewards night nga olaba gashumba baani kati erinnya ayagala likolera ku kyana ekito kigulu bajajaz muganda wange babadde mugundi babadde mukooti olunaku lweggulo tazangayo iphone sokedde omusango gwakubba essimu gwavunana guluneri gukyaliwo then ekyokubiri ensonga y'oluyimba luno lweyakuba olusemiyolo omukyala agamba nti nno lugendeddwamu kumuvuula ye ng'omukyala so omulamuzi omusango yagwongeddeyo paka omwezi ogujja bakyattunka balibidde okukkiriziganya bajjajaza alemeddeko ate nga ekyewuunyisa baali mulaavu bonna bantu bakulu beemanyi ne balibidde okukkaanya omwana w'omugagga yajja omumerika ebigambo byali bingi omwana w'omugagga yajja mutamanyi bajjajja tewali kirala bona yamugamba mutwale ku bajjajja eryantonde nandi we eryantonde guluneeri mutwale ku bajjajja eryantonde agatuuka eryantonde baga nti bajjajja bategeeza bano si bajjajja bali abawaka byatandikanga ebyokusaaga naye gulunedi bimulemeddeko naye tekigaana gulunedi kola mirimu gye gulunedi akyakola emirimu gye okuyimba ayimba kwegamba poliisi alinga eyagafudde amaka ge bwayitayo alina tuni esinga obunene mu Kampala bwe twogera bagiyita pica era nabyo bimuluma bajjajjazi bimuluma mulimu sessioni mulimu bwebaba musoke mutegeragana mediation kyensuubira nemba mugigenze nemugivaamu basobola okubazaayo omulamuzi ali musango ogwo bano bazzayo mediation abawaayo omwezi gumu singa ze mulamuzi andikoze wendi babije abiyimba bazzaayo mu mediation bajajaza aseso oyo gwolaba oyo in fact ayina ono yani soko tuba bajajazi wetukomawo bajajanku naye bajajaza alina bode jundi bajajaza alina bode labikankolemu oli wayeta eriiso alijjawo oli yalizaayo gulunedi sitani takema ogwokubiri wallahi gulunedi sitani takema bajaja mulewebuze gulunedi yalimedotula ate munaye bajajazi gundi gulunedi yali agala omwana wa bajajazi nze kamabule gulunedi akola ebintu ebiruma omukazi ono taba bwe yekwasa mugundi yenna neyesiriyasi nga nyini gulunedi omulaba oyo amanyi okwepimpinga byebiruma oli nomanyi yaje bukoli obwo bigi ayi yakulya bigi ayi soko tuwe gulunedi yatendeko oli amanyi bulungi kino kigambwe tuwe gulunedi omwana waffe atukwatidde ebbendera ate singamba buli zari ali muno yamubuuzizaako yalabye kugoma leero tulabiseeko era mu kooti kwongera kuwuliza emisango egivunaanibwa omuyimbi gulunedi kooti leero etuwadde olunaku
ennaku z'omwezi 26 tulina okuleeta abajulizi baffe abalina obujulizi obulumiriza omuyimbi Grenade official misango gye yazza. Naye leero ffe tubadde na redde lwatu waffe abaddewo n'abajulizi abamu babaddewo nga baredde okuwa obujulizi naye kooti etuwadde olunaku olulala kwe tugenda okutandika okuwulira omusango guno. Police file ebadde teriyo ti ebadde ayiga otanagikomyawo mu kooti kyetutegeddeko era bangambye enva wano tugambe file ya poliisi ekome ku kooti tulabe emisango egyeyongeddemu bagimusomere kuwo. Okusinziira ku Grenade agamba kooti terina buyinza bumugisayo oluyimba. Obuyinza bwa kooti ajja butegeera. Obuyinza bwa kooti buwanvu nnyo nti tujja bumutegeeza nti kooti erina obuyinza obusobola omugisayo oluyimba olwo kubanga first of all okugyayo oluyimba it was one yali condition oba oli awo obutatuteesayo misango emulumiriza ku luyimba olwo. Wakati bw'ogamba nti wamentioninga muntu naye ng'embeera gye waluteeramu public yonna yapasivinga nti wali olumba client waffe kye tuyita innuendo kye nabanyonnyola nti mu defamation kubaamu ekintu kye tuyita okukuba omuntu naye nga weekwesewa emabega wano takijjayo indirectly naye kasita public yo tubayita the right reasoning reasonable, any person reasonable in the society nti ye bw'akiwuliriza amanya nti okuba oli kye tuyita innuendo. So kati the right thinking members of the society bwanga bapasivinga nti wali okuba client waffe innuendo part of defamation eba evuddeyo bulungi nnyo. So kati bw'aba takitegeera ekyo nakyo tujja kimutegeeza bintu bwe bityo kakati bajjajjas ngenda kusindikako ewasenga Mirembe omumbejja Mirembe oyo omuyitiramuko ku nsonga ezo oyo Grenade ate asaaga ajja kakasa nti ate abaana bajjajja gye bali abakola ensonga zino ne bazitegeera senga Mirembe akukoola akugamba nti gwe awulira ng'olina ekitatambula bulungi ebintu bisibye byonna abikolako byonna abikolerako ddala ddala biwumba bituufu. Race first angenda kunonya katuva ku mpewo kubanga it's kind of tebitegekereka bulungi kale badde kyabagamba nti senga Mirembe ayina ekyokuddamu eri omwana omuwala naddala gwe awuliranga okooye embeera ey'okubeera obwomu munoonyeeko ku nnamba y'essimu ezo z'olabaawo wennyini senga Mirembe ekintu ekyo yakikwasaganya oyagala mukisa omwami aganye biki bingi nnyo byakola ate mu abaami ayina eccupa naye lumungi agendayo njibajojerako bulungi njibalage era kino tetwebaza abantu bonna batulabira ku social media platform ez'enjawulo we n'agamba nedda ndi mu taxi ndi mu mmotoka ab'ebweru ne babeera ku kakati era gyagenda n'agamba nedda sirina kusubwaki waliwo omwana yasinzidde South Africa simanyi yajja enamba yange n'agamba Judy kakasa ndaba sayima agamba nti mu October ojjeeno n'aba frigo kakasa mpulira nga njagala nkwanirize mu ngeri gye batakikolanga kakasa twaha studio tatulimba kakasa ojjeeno konze kakkana mukakkane bafaani bange mulibaki ye South Africa naye mukakkane abaana batandise okundeeta amalala South Africa batagala nnyo Master Juko wogenda nga oyomulabiranga ddala Master Juko nze nabagamba mukole lisiti muganye abantu batandise okubeera nga tebatebaza akkiriza agenda kuba kubagagga mukole lisiti ngenda kubeera ku pressure nze nampulira kiki kola lisiti waliwo wano studio okubuuzaako October Afrika kikambwe Mike Rich Waso Alex Tabu waliwo namuyita bade manyi Farida Ndawusi ali ku seti kwatulabira Noah Heraze waliwo no Prince Asimwe Gertrude Tina
mulungi an bangi nnyo tubeebaza bona bonna batwala ku social media platforms zaffe ez'enjawulo kiraga mukwano gw'amaanyi n'obwagizi bwe tulina ate nga naffe twasaba tubagamba nti okuva ssaawa mu kitundu paka 2 kitundu ez'ekiro tetujja kubayiwala tujja kubawa nga amawulire ago agasukkulumye ku malala gonna mu bya entertainment kyoyagala kumanya kyonna kyonna wano ku podium era kifuna mu bujjuvu ate nga mutuufu wakyo olunaku olw'enkya Bukedde Famma tugenda kubeera muganda nge mu club Ambias nagamba dda buli lwakutaano olusembayo mu mwezi 10/5 9/6 ne 10/6/8 Masaka semba buli lwakayi Bukedde Famma embuutikizi tujja muganda nge ne tubeera mu club Ambias tugaba amajja tugaba ebirabo tugaba buli kimu olunaku olw'enkya kye tugenda okuba mu club Ambias ate lukeererawo muganda nge ku lw'omukaaga tulyoke tuzivuge mpaka mu Kinihiro side zeri muganda nge ku Radio West basista baffe side zeyo ku Radio West Kinihiro kyabwe Kacheka Stadium tugenda kujja baganda bange tiimu ya Bukedde Famma embutikizi yonna oluvaawo egenda muganda nge mu Kinihiro eri ekya Radio West tugenda kujja ku lunaku olw'omukaaga kigenda maaso omanyi King Saha biri byayogedde ku big size abawagizi ba big size nga bangi balaniso okuwanda omuliro bawanda omuliro Saha bamuddiza omuliro wano baba balenewe showbiz business lindako bwe njogera ano Simon olowooza neesalako ekigambo Ruth Namayira agambye walalala Judy okakasa kyayogedde yino message in a very special way museke mwebaze katini nnyo njagala mwebaze musajja mukulu bamwita manager Abbas manager wa Atwa I Studios manager Abbas manager Absa oyo no moving ATM manager Absa nkubuzaako musajja mukulu gwe bayita Twa mundabira musajja mukulu gwe bayita Tony Tiara Investments mugambe sayima mwagala kwa musajja mukulu bamwita MC Maswanku we South Africa kati bayimbe buyimbi naye wera bintu ebyokukola ate katoka kuteeka mu bigi ayi wandirabi wakubangenza okulaba vidiyo gyatambuza yegundi eggulu namusajja yaffene omulala naye nga olwaleero former bosi waffe Robert Kabushe nga ageze n'agamba omusana gwaka nnyo gwakira ddala era muganda wange Balamu tukwegayiridde tuyambe enkuba nayo n'ogituwamu ennaku 3 Balamu mmanyi okimanyi nti by-election yegundi eyali muomolo nagenda okulaba Balamu nga yakola ki yali kubye enkuba ngenza okulaba nene yegundi yesoloti yali kubyaki kubye enkuba si byankuba ebyuma nawe ate ebyuma byo bibeera enkuba etonya mojja kuntomeza lumu happy birthday Uncle Balamu nawudde okubayimbi abadde bayomba nga beemulugunya nti Balamu abasuuliridde bigayo Balamu omanyi Balamu alina engeri naye ate waabayamba tebasiima ate wabaddeko engalo endongo mulimu gwa sitaani tobola gukola kiro ebyo ya Balamu otoyimanyi bulungi okufuna naye naafuna namutambulira wakiwato wakati omubuzaako enyuma ye gajja kunyumiza kunte tugenda kubeera naye mukinihiro tunoonye ku baana abo nabo nno nga batujooga agina benzi ekyaliwo agina bagiwadde gundi lidia jazimiri togenda kiwatule lidia jazimiri bagimuwadde bayagipangisiza kujeewa olwemu yagambye lidia jazimiri ani akugulidde benzi naye maiko mikolomikolo akakasa abayimbi abasinga obungi basikamu like nga yalazi bakubye balukira Balamu n'abataasa yanyigamuuko manyi wabayamba ate baba ne bamukola ki ne bamujevuna n'anyigamu alaga nti nyamba anti ayogera nnyo yawola kusaasira n'agenda ng'abulira buli omu nti namuwoze ku show naye batabukawo n'abayimbi bangi naye simanyi oba Balamu tanyiga nga like tatwala Judy eno ndongo waliwo omuntu gw'otasaagirako muwe example ono mubulire nti Chameleone bebe kulu omulaba bebe kulu nga bakuba bebe kulu bakuba Chameleone bakubani ekiba
tugoze ku top kamiliyoni omukuba naye kyanga nakuvuma tadda buladi wange nsonyiwa buladi nsonyiwa because amanyi gwalina kataala kalyo kateekayo kati gwewedde mu kuzimu owedde balamu ajaguza emyaka emeka banange nkuze mpulira balamu si mukulu nnyo kati balamu obuzibu bwayina bwewa fresh kid nti okuba yatandika balamu yayingira ebivulu nga kyalina ku university nze nkuze balamu oyo okuyingira ebivulu ali amuyingiza ebivulu abirex balekanga nekivubo nga balamu ajja n'agamba nti mpaako mwetundiraako ki omwenge osegeera nga abaako kasitwa kamuwaawo n'ateekawo byatunda kati ebyaggwera nga yatandise kutegeka kati ate ne baana bamugamba balamu naffe tunyigire ku paasi tegeke so si mukulu nnyo myaka naye lwakuba nti nakiruddemu ekintu kino balamu yepositioninga atya okuyingira mu first family n'agiwamba yayita gundi yayita kiyenje kya General Muhoozi oyo balamu malamu ng'alina kyayagala ayinza n'okufukamira ebyaddala atakiriiko ye kasama nti wano nfuna oba mpitawo niwetaka kufukamira afukamira ate ne wagenda n'atayitawo balamu nzalwa yawa omusajja wegundi bunyolo naye nga yakulira wali waffe lugazi yakulira lugazi awo ate nga maama esaazi maama alina gundi namasagali era buli mwaka alina omukolo ogw'enjawulo gwakola namasagali n'agenda adduukirira amakanisa kereziya emizikiti egyeyo bamwagala nnyo 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 kubanga azza omuzigo ku kyalo ekimusalibwako ng'omusajja asinga omutima omubi mu industry mukyogerako kindi gyo ne Simon kuba mwe bala mumanyidde akaseera endongo munaye obeera n'omutima oguli soft togisobola olina kuba nalo olina okukalubamu newonogonda goloza lwaki omuyimbi talinya ku stage nga balance bandamumalayo si bonna buli wamu kasitoma lobo banjaki naye singa obukulu abataasa bekyetagisiza era n'abafunamu wekyetagisiza kale munnange bala mutukwagaliza birungi byerere kakati kokoyugi embeera gy'abadde ayitamu sinnya ne mukama yebale agenda akuba ku mutwe naye ng'ensonga kweva biragalalagala abayimbi baffe bangi tufiiriddwa mama yali yagamba bamuloga nga mukabo yakomyewo bulungi tufiiriddwa talenti ez'obuvunaanyizibwa lwa nsonga eyo twebaza nti ono mukama yatuyambye agenda ddengulu era kati y'omu kubavumirira ebiragalalagala n'okubeera nga tebakola ki nga tebabikozesa Ano kula bali emebeka yalinye nagenda nabiyako ebungereza eyo namala ebbanga ddene nnyo akasente ne kajja abayimbi ne bamuyingiza ebiragalalagala bagamba yali mu rihabu yabadde mu rihabu kutuukirira nti ayagala mukakolabo tomulaga nnyo mutima guli eri kuba kati onalinga mwana omuto yali atambudde n'abako watuuka kajjuke yazdayo kati kumbi ali ku zero kati akakusinziira so abasobola omuyamba bamuyambe bakole naye kolabo bamubuulirire ekirungi yagambye tasobola biddira ekibyamutuusaako nebbanga lyamaze gyabadde nga bagezaako omubudaabuda alibadde ddene nnyo so tasobola biddira kale katumufune tumalikeyo wera nga nsubira nti essaawa yonna ngenda kuba nfulumya obuyimba obupya obwamakulu naddala okutandikira ddala nga mu mbeera yennyini eno gyempiseemu obuyimba obuwulira ku bavubuka obutakwesa biragalalagala osanga bonaabeera ababaka bulungi eri eggwanga ekyo mba nkyebaliza Katonda nti nfunye obujjanjabi obulungi obunsobozeseza okuba nga ndi mu mbeera nnungi kati okuba nga newulira bulungi ofuna ne treatment eya spiritual nobeera nga oweebwa ku kitiibwa kya Katonda n'omanyisibwa obulungi bwa Mukama Katonda oluusi n'ebizibu ebyatutiisanga nga oba olumu etwandise triggers ezikutwala okwesa ebintu ebyo omanya nti Katonda wa buyinza asobola okukwesa mu kutya oba olina okutya ate ekyo nayo kirungi nnyo okumanya nti Mukama Katonda ali naawe yadde toli ku bintu bino yadde toli ku biragalagala obona obujjanjabi tubufuna ofiirwa nnyo ekitiibwa obwesigwa wakati omuntu akwesiga baba takyakwesiga nga muzadde oyinza n'okubulawo onywa amazzi senga maalusi kawoomera nga owulira erinnya tojja kuvayo kyekimu Simon bade message endala gyenjagala okulaga naye jagamba nkweyagalirako nkubuulira abantu bayika kuno banningirira bannange mugenda Eddie Kingdom ayo kyankoke ennaku zino yakola ekigundi Kingdom Chicken
erivu namwaya medikingdom baina medikingdom yetagamu emboozi taddanga South Africa mwali yakola saluni wali ekabu yakoze n'ekyokero ky'enkoko lwaki ekyokero ky'enkoko baile nekyo ekyo kyetagamu ebbanga yetaaga okunoonyako medikingdom omu ku basama batujoganga najoganira kino kyenjogera si kibi but ekyeyo kyetagamu ebbanga noga nti emyaka 10 wenfunamu nga ngenda kolaki Uganda ngeeyo batobeejo babeereeyo tebeyagalamu nga nokweyagala nga toyinamu nakyo kiri wamaka tubasiwulire wano mikwano gyaffe naye nga tubaagala nnyo feno mudu bride and groom salabe kya mu kiduula